Engeri enfa gy'afuddemu bikaabiza ddala amaziga bannange mbiyina maaso awo Fifida Queen naye talubuzeeko Rema Namakula naye bw'atyo bwalugendedde mugamba mutya mwasiibye mutya Badblack naye talubuzeemu Ebya Bobi Wine w'omaziga ameerere kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era neesaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Subira News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo sigenda kulwisa era nga nkutanise ne Shiba kalungi munnange ffenna tukimanyi bulungi nnyo bato baagiyye mu Uganda ne bagitwala paka London naye munnange ekisinza okujja abantu enviiri ku mutwe ye Shiba kalungi okukwata abaana abazinyi be 5 n'abapakira paka London. Bannange ekyo ekintu nga tekisangika bannange kwegamba ye bambi ye munnange atuukiriza olugero luli olugamba nti munno mukabiye muno ddala munnange abazinyi be takoma kubaagala ng'ali Uganda ne bw'aba ng'alina gy'agenze atambula nabo gwe tumanyi kye bayita abazinyi 5 okubatika n'obatwala e London bannange kintu kinene nnyo nnyo naye munnange ba abasazi baku nabo omugambo batandise dde okugamba mbu alumya Sindi sanya era bo munnange balinza ate ne Sindi naye apostinge oba tulage ate ababe be yatutte kale munnange bye biri mu sayidi ezeyo naye nga bambi Shiba kalungi weebala omutima ogwo weebala omutima omulungi kwegamba mukama akubalire byonna bwenkuze eno munnange tukyali ku nsonga za success card ffe tuyomba tetumala olutalo luno si lwakugwa era nga Fifida Queen akyalira ddala obuwuka kazuke mu batuuse ku wano maaso mu kavidiyo ate ne bwe musobola okuba nga mumwerabirako ne kano kagenda bayombya naye dear African parents okuweerera omwana wo gw'ozadde like gw'ezaalidde it's not a favor gy'okola omwana naye buvunaanyizibwa bwo mutemwagwo baka omwana oyo ng'azizza emyaka 18 okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga lyaffe okuva mu mikono afuuka omuntu omukulu but for as long as akyali mwana buvunaanyizibwa bw'omuweerera so nimu abazadde abatiisatiisa abaana nakuweerera biki mwana owuliriza audio z'abantu wano ne bazadde baabwe n'otya it's not a favor, it's your responsibility. Muweerere abaana kubanga obuvunaanyizibwa bwammwe musaala bajjammwe kabayombere kuno byatebya Fifida Queen nga tubyerekereza bwenti okuvuza butereevu paka wa Rema Namakula oba ennaku zino gwe batumye maama Kabina munnange waliwo omwana muwala yali kadama ne kati ssaawa zino yadda Uganda badde ali ku live munnange ekimunyiizizza apangira abawala abalenzi kati munnange ndowooza abawala abo abalenzi tebabasiima naye maama tabiyingizizaamu Rema Namakula abiyingizizaamu Rema Namakula bannange atokumusa omugambo kasooke mbateereko ka vidiyo jjajja wamwe yafa nti mwebyamu yona yina kuba bifu wafufululufu lwaki tetulawese tolinga wootuukidde okugwa ebbeere muli bakulu musaleewo wemba nkufunidde omusajja ng'ozze mu kabokisi kange mukwano tuula mulowooza nti nno ffe twafuna baki olaba Lema ye yeeteekamu ssente n'ayongera kunya ne bamukuba embaga naye ologgole mata gwe Kadama talina na dimpo ate manyi na Kabina be bakagula be bayimya nti bagula akabina gwe naawe ojerege omusajja gwe gwadde gwe wambwa bawalumbe zaya mwe mama mwe yafo bajali Lema aina dimpo aina akazigo manyi aina eriiso wadde yagula akabina asobola okwongereza ku musajja ssente n'amuwasa embaga naye olwo gwe Kadama gwe nojerega omusajja gwe nkuwadde ayu mad person mwira amagezi mwagala nkole emirimu emeka mulowooza nkolera ninkolera mmwe mummazeeko emirembe mmwe biwimba tuutumu njagala mmanye mama wammwe gyali oba mulamu yafa nti ebyabo birina kuba bifuwefu gwe togenda kufuna ku ssanyu byebyalemba nga tubitadde ku bbali bwenti okufuza butereevu ate paka butereevu ewoono omwami gw'olaba ono asajja kudde oba atudde ali mu kuvuga abantu nonno ali mu kuvuga emmotoka eyitibwa eyali ng'ejjukira zino emmotoka zigenda ngendo mpanvu okugavanga Uganda nezigenda Tanzania nezigenda Kenya kugamba ebitundu ebiwanvu zitwala abasaabaze abagenda mu ngendo empanvu naye munnange ono omwami alabiddwako mu kavidiyo nga yalaga tabiriiko kugamba nga ye obwongo bwonna buli ku ssimu oluvaawo munaye nga abantu b'ayina
abasabaze nga bafuna akabenje ng'emmotoka efuna akabenje bannange olaba kugamba abantu tubeere beegendereza sooka omalirize kimu kuba bagamba abika ebibiri tabojjera sooka otuuse abantu gye balaga essimu onaagisanga yenna y'obwongo tebuli ku mmotoka yadde kugamba abantu bo bambi mukama yekka yakuuma yo ebirowoozo byonna biri ku ssimu oba yali yeetaguse na mukyala ng'amwegayirira bannange bye biri mu sayidi ezo so mwenna bannange abavuga zino emmotoka n'abavuga obutono sooka okoleko kimu tosobola kukola bintu bibiri ate mulundi gumu munnange gwe wena amukutte ka vidiyo kano kale bambi weebale nnyonnyo naffe katukatambuza osanga wabanga abadde alina ogwo omuze ng'alowooza tajja gukomya osanga wanaakalaba ate anaakyusaamu byate ebyewuunyisa ate bigwa mu nsi munnange ebya dureva nga tubitadde ku bbali bwetyo okuvuza butereevu paka ku Kadaama munnaye mwana muwala Kadaama abadde asinziira mu nsi z'e Saudi Arabia era nga nakati akyali Saudi Arabia munnange yafunamu obutakkaanya ne boosi we omusajja era munnange bw'atyo Kadaama n'atuloka n'agenda ew'omukyala bano abatolose abaana abayitibwa bamama Kiyumba munnaye Kadaama olw'obusungu obungi ng'akwata ebisumuluzo bya mukama we bya mmotoka 3 munnaye Kadaama ng'atuloka nabyo oluvaawo nga babatta nga mugamba ati munnange Saudi Arabia mbi munnaye abantu bayo balina emitima embi kati ddala nannyini emmotoka zino oba abadde mukama we kati agenda musalira musango kiddala mbutuufu oba singa amukwatako dada ono wakudda Uganda bannange ate naffe abaana abawala twekumeko tulekere engalo empanvu kati ebisumuluzo bitutte ebisumuluzo bigenda kugasaki tebirina kye bigenda kugasa bannange ate bye biri mu sayidi ezeeyo gaata amawulire ag'ennaka agaliwo munnange yenna nkyalo ono amanyiddwa nga Nakayiza Joseline Kiza munnange ono omukyala yalabikirwako mu nnaku eziyise kati ziringa 2 ku 3 ng'awa omwana oyo gwolaba omusimbi ogutokomuka naye munnange oba nkitandike ntya kuba kyo kikaluza ddala amaziga kyewuunyisa ate nga kituufu munnange oyo omukyala gwolaba Nakayiza Joseline munnange yatuvudde dda ku maaso era kati wenjogerera zembuyaga ezikaze empewo munnange saasira ono omwana gwe yawa ssente bannaye byo byewuunyisa ate nga bituufu munnange nti obuzibu kwe buvudde okufa abantu oluvannyuma lw'abantu okulaba kano ka vidiyo ng'agaba ssente munnange abantu baatabuka ne bagamba ono omukazi ekintu kyakoze kikyamu nnyonnyonyo kibadde tekisaa b'abantu kye baayise okweraga kale katusabe munnaye omukama amusonyiwe byonna ebyamusobako era munnange n'ono bbebi waffe omuwala gwe baawa ssente mukama amugumye era asobola okumalako ebigezo bye ate ebyakamaliriza obulungi wenkuze eno baataba ekibiina kya Nuupu bali maziga na biwoobe munnange kino kidiridde ekitebe kyabwe bwe kisangibwa e Makerere Kavule munnange okera ku makya nga weetooloddewo ab'ebyokwerinda bonna omuli aba militale saako n'abapoliisi bannange ate embeera bwetyo weeyimiridde kwegamba aboonoonye ebintu ekifo kyonna bakisibye kale ate embeera bwetyo weefaananye naye katusabe munnange ate embeera ekyera ate era biggwe nga tewali muntu n'omu afunye bulabe bwonna oba kale nga tewali muntu yenna gwe batuusizzaako bisago byebiri ku sayidi ezeeyo maaso awo nina akatambi k'omukulembeze Bobi Wine omulonde ng'ate alina byatugamba awo Kyagulanyi Center munne nga yo maama embeera nga bw'ogirabaawo eno basirikale eno bamilitale eno baki kwegamba buli kika kya mukuumi kyonna kiri awo ate Makerere Kavule bannange byebiri mu sayidi ezeeyo Badblack avuddeyo n'atugamba nti munnange gwe wenna omuyimbi yali alipira Bobi Wine munnange ye akusekeredde nti mukwano ng'ogenda kugwa sinakindi nti oba wagwadde ate munnange n'amaana atugamba munnange abantu bo balogo n'obulogo maaso awo muyina ng'atunyumiza omukwano gwe ate ne baby daddy gwayina essaawa zino bannange kambatereko nga sinnabakuteerako ka vidiyo ka Badblack ate kansooke nkuleekeze wa principal ng'ate atangaaza ku ekibadde wali ku kitebe kya Nuupu ekisangibwa e Makerere Kavule tulyoke tweyongere ate ne Badblack gavumenti ya Museveni tugenza okuteera olwaleero ku makyanga poliisi n'amagye byetolodde ekitebe kyaffe era twategeezebwa ababadde baatandise kiro kyajjo ne bagobawo abakozi baffe bonna era kati tebakkiriza muntu yenna kuyingira oba kufuluma kitebe ekyo bategeezezza nti batulemesezza okugulawo ekitebe kyaffe kubanga General Museveni naye agenda kubeera mu kitundu n'olw'ensonga eyo tebasobola kutuwa bukuumi bumala naye mulabye nti wadde tetwabasabye bukuumi abasirikale n'abapoliisi batadde ku kitebe kyaffe bangi nnyo okusinga abo abasobola okukuuma akawempe yonna nge bayetaaza olukuumi abasirikale be bamu abalemeddwa okukuuma abantu b'e Kasese oba okukuuma amasomero naye olw'obulungi n'olw'eddembe ly'abagenyi baffe be twayise omuli ba ambassadors omuli ba diplomats omuli abantu abakulu abakadde
omulina abantu betayagala babeere mu busambatuko bwa poliisi ya wano n'amagye tusazeewo ku lw'obulungi bwabwe ekitebe kyaffe tukironkinge enkya era njagala okubategeeza nti ekitebe kyaffe ekya national unity platform kipya ekiri emakerere kavule mu kawempe tugenda kigula mu butongole olunaku lw'enkya kubanga leero bategeezezza nti batulomesezza kubanga mwami Museveni ali mu kitundu enkya Museveni tagenda kubeera mu kitundu n'olw'ensonga eyo tusazeewo ne bakulembeze bannange ekitebe ekyo kikulewo olunaku lw'enkya ku ssaawa 5 ez'okumakya katulindiridde okulaba mwami enanga ate nsonga ki byagenda okuleeta okwekwasa okugezaako kale naawe gyebale obulamu nga bwondaba obufumbo tebunawe bwabadde bwakatandika yatulinga abakyali mu mwezi laavu erinnya bukanaku mbeera ku nnyonyi nga mucelebrating anniversary nyonyi ku nnyonyi omwana abandi muto mba nina omulabirira aba alina okulinnya ennyonyi wano mu Kampala ebizibu bingi stress nyingi so omwana abandi avaako n'agenda mu ka SC ensi ze eri ati zirimu SC mukwana nti nze nakola siri munaku nga ggwe nze nakola mukwano tubadde ku premier ya movie tusuubira nti mu movie eno ogenda beeramu ate nga ngibeeramu nti ambadde siriiwo naye neddako nja kubeeramu insha Allah. Badblack watandise okuzannya movie n'okuyimba nsobola tewali yimbako wayimba dda ne movie nsobola gwe nkulabikira sobola kuzannya movie I can. Badblack wavaayo emabegakaawo n'otugamba ku bintu byono omwami Eugene Sepuya aveeyo akole DNA. Ate omukazi asobola okukulumiriza omwana nga tomwebakangako waba yanneebakako nga teyayambala aba akimanya aleeta DNA ekyo kimala sikiddako kati ajeddi ayagala lwe yeerowooza kubanga nakati era omwana talina kyamwongera kuwayisawo emyaka 12 oyo oli ku Kim Swaga tolina updated oli w'amawulire Kim ne Sepuya temubaawula omwana wasooka n'omuwa Kim Swaga ate kati n'omuzze wa Sepuya maama yamanya taata w'omwana omutuufu tetugambe nti n'obikolamu bwoti ne bwoti ate ntya myaka 12 gy'alina nali nvuddeyo kati ebyo bindekere nga nze maama w'omwana ebisigadde ebyo vaayo abayimbi banywa enjaga abayimbi basussizza okukozesa ebiragalalagala Rwasa muyimbi no oŋŋambye bayimbi Rwasa si muyimbi nawe tukulaba oli omu ku basocialites nga tonnafa tosobola wona ekomera lya buli muntu ye Rwasa omuwa magezi siina ge muwa taata wange mulamba osobola obbuulira kitaawo yansinga amagezi kati tebinkwatako ebisigadde bulamu bwe nange nnina obwange $18 olowooza zisobola okumukwatako nkugaye tebinkwatako mbuuze ekibuuzo kyala oba biweddeyo nkuyiteko rape muwagira because it's domestic violence abakazi babonyaabonyezibwa lwakuba tekiri ku bakazi kuka n'abasajja mu abasajja abatuntunyizibwa naye omusajja gwe babonyaabonya oba toyagala kukola zesuubira nti omusajja okeera ku makya n'oba n'akasenteko mbu ne bakuza mu domestic violence okugyako abasajja abawasa abalugwala abo bakubwa anti nze nvumanya ate nyogera kati oluusi maybe oba ntabulatabula naye si kuntuntuza kuno omusajja yali akubyeko bukyambaawo yali musajja kyoyo akuba Badblack teyankuba biri awo saki naye byakikaze manyi yankubamu oluyi lumu ntereere mu layini n'osigala naye mulaavu mukwano slim daddy anange honey I know that years are going and I need someone to come to help me record on my TikTok as well, on my video. Nga ntumira daddy wange. Naye bannange laavu ebatta ne Slim Daddy. So consider nsimuleko wange. Teddugala nnyo kiri awo ndi mukulu wo.
Myaka 3 ogiyita. Ani agenda okunkwata wano? Karo. Nedda nze nina 3. Naye atayinza obba nga ye yeekwata. 3. Tumira Slim Dad. Weba kuliko ekitala toteekamu flash. Kati kwata. Like tonkwatira wala. Kinyirira bulungi. Tumira ku Slim Daddy. Daddy, as usual, I'm here to give you a message. Yeah, I know the years now they have gone. How many years now? We are in 5 years and we are still going. Yeah. Daddy, in these 5 years, I'm here to let you know I love you through thin and thick. Through what? Okitegedde yajja kitegeera. Mu bubi ne mbulungi Daddy nkwagala. Njagala okugamba nti nkwagala ate ekirala Daddy ngenda kuzaalira ka Swift. Ngenda kuzaalirayo abaana. Tulina omwana ffe tetunamuzaala naye already tumuyita Swift. Ayina Swift. Naye Badblack ono Daddy oluddawo muzaalira. Daddy tugenda kuzaala tubadde anti omusajja mwino sooka ne munyumirwa. Tomanyi buli wozaala akaana laavwe gwa oba oyonsa kakupamidde. Amabeere gayiise owunyawunya olwa nakawere. No, I wanted to be fresh for years. Daddy, I love you so much and I'm not going to stop to love you. You're my oxygen, my temper, my cooler. Darling, with you I can't get angry. Enjala tesobola kunnuma ate sinyiga. You're my motivator. You're my strength, my look. Ebyo byabakyala bireke nwanirira bba wange. Darling, I love you so much. Eyo simu yange kwombuuliza. Ene badde ya Daddy katika video kajjeeko. Badblack, nga tuzeeko mu bino ebyaffe. Twalaba nga ogambye nti nno Grace Khan bonna abamwagala bakkubire. Okyali naye? Yeah, Grace Khan yali ali traumatized, yali stressed, yali nga akiluzinze. So bambi nenjogerako ne Mama Makula. Because Tata Bujingo ne Mama Makula abantu bange one on one background zenina saba. So nenjogera nabo basobola okuyamba Grace Khan. Grace Khan nze namukwata ne mutwala ne muwaayo mu butongole n'omwana. Because drugs zali zisuse mwali mu mujajinga, but now she's fine, we thank God. Ali atya generally? Ali fine, gwe tomulaba nga agezze. Ali fine. Tosagenda mu mikono gya Makula n'atakulabirira bulungi. Tegeeza gy'abeerera. Makula alina omukono ogugimusa. Kiraba ne musajja. N'omusajja omulaba pasita kati anyirira luli yalinga, you know. Naye naawe obulemu omukono gwo ku Asha. Gwe bawange omumanyi. Bawange tosobola mugeza ku basajja wala. Bawange talina kabuto. Wa 6 pack. Ayina maso. No, bawange tomumanyi gwe. Are you kidding me even? Do you know my man? My man is tall. Gwe. Kali updated. Soko tubuli ali ate. Slim Daddy tomumanyi. Sima wiranga muita Slim Daddy loza mutono. Bawanga ayina maso. Ayina 6 pack. Ayina akanyama. Muwanvu. Kakala kalyawo. Mugwamwe mumanyide. Bawanga omugeza ku basajja be Kampala. Ali omu mu Kampala teri musajja n'ogu. Ate abalala bonna nabalemwa. Waliwo yali antuuzizaako n'egiba myaka 2 newe kuba gumu. Sajja ono oludde naye. Sajja nzina bulungi. Azirimbwa nabadde nzibanjulira. Nina embwa 4. Embwa zigenda kubeera zi MOP. Abe bannayuganda basukkako awaani anaabafuga nga si mbwa zange. Ani. Bambi, nakivaako gwetaka gwa gyali ali fine. We moved on. Kyogamba wamusonyiwa n'omuviirako. Moved on, namusonyiwa yali yankola ki? Okubeera nga mwesojja. Yansojja ne musojja twevuma ne biggwa. So, we moved on. Embwa yafa bambi. Embwa gye nali ntuumye litakagwa yafa. Naye bambi simuyinaako buzibu honest. Era already naye ali mu happy marriage, bulimu n'abaana 2. She's happily married. Nanga I'm happily married.
olunaku lwa leero bw'otambula ng'ensingo giwanise waggulu, tambula ng'oli confident, era kozesa nnyo kamera yo. Bw'obakwatirako kozesa kamera yo. Njagala evidence eyo bassebo ne bannyabo, tugenda ba communicatingira ennamba kwe muteera evidence eyo. Museveni buli kyakola okutandika n'olwaleero ogenda maaso, infact okutandika nejjo, infact okutandika n'omwezi oguwedde, buli kyakola abatuwa bujulizi, abatuwa evidence. Kyetubasaba mutuyambe mu bifilming, kyekisooka ekyokubiri temuba na kutya, buli kyakola abatuwa evidence. Nakyogera ng'asaaga era nkiddamu, naye ku luno nga sisaaga n'akamu, nti olunaku lugenda kukya nga Museveni wonna we bamukwatira bamukabajjeeke. Era mbasuubiza nti mu bulamu mu lifetime yammwe mugenda kulaba ku Museveni ne mutabani we n'abo be mulowooza nti bakitalo nnyo, mugenda balabako mu kakuli k'ekkooti y'ensi yonna nga batebya ebikolobero bye bakoze ku bannayuganda. So nyina essanyu bategeeza nti kati abo abatemu bali mu kkooti y'ensi yonna. Mr. President Bobi Wine, byonna bye watugamba twabikola. Watugamba tufiliminge abasajja. Mr. President, twagula essimu empya, ne tugula ne zikamera empya. Twagula essimu ezina megapixels ez'amaanyi. Era zi video twazikwata n'ebifaananyi twabikubanga abasajja twabafiliminga. Ne tugula ne data. Ne tusindikanga zi video ezo ku ssimu gye watugamba. Nga tulinze ekintu kimu, omusajja akwatibwa atwalibwe mu ICC. Wakomawo na documentary, wakomawo na firimu. Era bwe bakubuuza nti ki ekiba kikututte ebweru w'eggwanga bagamba oba ogenze kulonkinga firimu. Mr. President Bobi Wine, lwaki watugambirawo mu kusooka nti video ze wali otugamba okufiliminga n'ebifaananyi zaali zigenda kuzannya documentary oba firimu? N'otuwa essuubi lya ICC. Kati buno obudde oli mutugamba kuvootinga video mu awards. Kati kituufu gwe wayimba akayimba nti buli omwasi kituufu wasoma MDD wayimba oluyimba lwa Kiwani, ne buno obudde kituufu watugamba tufiliminge, ne tufiliminga, ne tugula data, ne tuweereza zi video n'ebifaananyi ng'otugambe bitwala mu ICC. Twagenza okulaba result z'okufiliminga ebintu byaffe byonna byonna ng'okozeemu documentary n'ogenda n'ogitunda. Kati buno obudde okumala okuzanya firimu nga tumanyi Museveni agenda mu ICC twafunamu firimu. Buno obudde oli mutugamba kuvootinga firimu eyo mu awards. Wetugironda n'ewangula Museveni ICC egenda mukwata oba nedda. Omwana w'omunaku alabidde mu Kampala. Mufiliminge, musindike kwene ennamba y'essimu, Museveni atwalibwe mu ICC, twafunamu documentary. Buli omu asiba Kiwani, buli omu asiba Kiwani. Nagenda emulago ndabe abava ekasawo ebibalabo mu nsawo. N'omulwadde abulya ekyokulya nafuna ezigula lipstick.